atenderezebwa agulumiswe ekitaffe ettonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe ettonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu nga tweyubula n'okubeera nga tusenvula olugendo olw'okuleeta eggulu eri maama waffe Nattimba okuva mu bunnya obwo bwe twesuulamu bwe twakkiriza ekizikiza okutulumba we twajja Katonda munda mu ffe ne tuyawukana naye ne tumuteeka waggulu oba wabweru ng'etteeka mu butonzi ebigambo by'ogenda okuwuliriza nkusaba Katonda munnange oyo akimanyi n'atakimanyi obibuuza omutima gwo bwe bitakkaanya nakyogenda kuwuliriza nsaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obwakatonda bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde nkusaba ng'omutonzi otandike okubeera nga buli kimu ky'osaba kiyise munda mu ggwe kiyise mu mutima gwe saba ng'oyita mu ggwe saba kale kubanga kati engeri we tugina okubeera nga twejja mu puroguramu eyawabweru waliwo ebintu ebimu bye tulina okubeera nga tukyusa mpola mpola kati kale obadde osaba era obadde osaba lubaale wabweruwo naye lwaki tetukyusaamu n'otandika okubeera nga osaba lubaale akutuddemu kubanga ky'olina okutegeera oli lubaale ku lubaale akutuddemu tusoma lubaale era ne tunoonyereza ku lubaale era ne tukola ensonga za lubaale ffe balubaale tulengera nti tuba twenoonya tuba twezuula so kati lwaki totandika kubeera nga w'obeera osaba bajjajja saba ng'oyita mu ggwe sinza nga weesinza oba ekyo kibeera kikukaluubiridde kubanga abalya emmere oba abasinga bakatonda engeri abasinga we baludde mu kizikiza balaba nga kintu kiringanga kyakivve okay saba oba sinza naye ng'oyita mu Katonda akutuddemu gamba nti bajjajja abali munda mu nze Katonda atudde munda mu nze nsabye era nga mpita mu Katonda atudde munda mu nze emu esinga 0 mu nkyammwe emuva engolokofu mpola mpola tandika okubeera ng'ozza obwakatonda bwo munda mu ggwe lekerawo okubeera nga osinziza Katonda wabweru ekirala mbasaba abaana abato mulekerawo okubeera oba mutandika okubeera nga mobile programming nga mubagamba nti Katonda ali mu mutima mutandika okubeera nga mubasongera ku mutima gwabwe nti Katonda alirudawa Katonda ali ku mutima osobola okukikola ne bakola practice mpola mpola n'okola practice nabo nobagamba buli lwaggulo w'oba okomyewo songa ewali Katonda n'asonga ntya Katonda ali mu mutima tubajje okubeera nga tusonga Katonda ali ku ggulu oje Jehova owaba vampire Katonda waffe Katonda taata Tonda ne mama namugereka amayengo agatukola mu bwonna gali munda mu ffe so tutandika okubeera nga twe programminga nga tuyambako n'abaana baffe n'aba Katonda abato abali mu nnyama ey'obuto naye nga munda ate ekibatuddemu kikulu nejjukira bakyali babazze nabo mu bigezo byabwe so tutandika okubeera nga tubayamba okuzuukusa obwakatonda bwabwe nga bukyali nga tubayigiriza nti Katonda atudde munda mu bo nga newankubadde bo ng'emyoyo gyabwe gyo gimanyi amazima kitegeera lwakuba nti waliwo disconnection ejjaawo nga bakula
naye tusobola okubatereeza ne tubazza ne tubatandika okubategeeza nti Katonda atudde mu mitima gyabwe. Kitegeera. Ekirala kyenjagala okubeera nga mbabuulirako nga tetunakutandika bubaka bw'abakulu bwe bubonero obumu obw'amakyusa. Nabagamba nga jjajja we yatugamba amabegaawo nti omuntu afuna kamunguluze. Practice eggulo gye nabawadde eya taata ne maama efunyisaamu kamunguluze oba n'ofuna kye tuyita ssenyiga. Oba kyoba olina okukola just kweyoteza nakugumirako Panadol otuuka ekiseera n'ostabilizinga. So kamunguluze ali part of ku bubonero obw'amakyusa. So obeera omufunye yongera kubeera nga okola ebintu byonna ebibeera bizze mu mubiri gwo, kusesema, kola ki ku weekendinga, manya nti nno ekyo kyokola ekituufu kye kikulwaza. Okitegeera? So continuing okubeera ng'okola ekyo ekituufu omubiri gwo gumanyiira amayengo ago. So what you are doing right is kye kikulwaza. Kati gwe yongera kubeera ng'olemerako omubiri oba obwakatonda bwo bubeere nga bwongera okubeera nga bujja amayengo gali ag'ekizikiza. Then n'obunafu bannange tulwanyisa obunafu. Manya nti buli kyokola kiyimiriddewo ku lwa bulamu bwo, ye gwe Katonda yeetengeredde. Oli wa ddembe okulondawo okugenda ku nsi empya oba okuddamu okuzaalibwa ku nsi eya 3 dimension oba okuzaalibwa ku nsi n'otandika bujja naye mu nsi ey'emitendera egya waggulu. Okusalawo kuli mu ngalo zo ng'omutonzi. Bambi mbakubiriza nga bakatonda bannange twejjemu obunafu. Bino ebintu si byakusaaga. Si byakusaaga. Tolowooza nti nno omulongo Wasswa nti talina byakukola nti abeera abazze just kumala budde. Nedda. Kino kitwale nti bulamu bwo. Kino kitwale nti kye wajja. Era main goal eyatuleeta wano nga bakatonda kwezuula. Kuzuula nti tuli bakatonda. Kuzuula nti tuli bumu. Kuzuula nti tiri lubaale. Lubaale alabika ne lubaale atalabika byonna w'obigatta ofuna lubaale. Lubaale ne lubaale, lubaale atalabika ne lubaale alabika ofuna lubaale. Ekitegeeza ekyo ky'ogamba nti nno lubaale ye ggwe. Bali abali mu kizikiza bayokya lubaale ne batamanya nti nno nabo beeyokya kubanga tewaliwo w'osobola kwawukanya lubaale ku lubaale ali mu bulabika n'obutalabika. Kye bayita Katonda. Kye bayita amayengo ag'ekitangaala ekyokwagala. Be bazadde baffe nga tewaliwo asobola kuyawukana n'ekyo. So mukomyewo obwakatonda munda mu ggwe mummwe. Mukomyewo olubaale wammwe abatuulemu era muzuule era musabire nga buli kimu kye mukola muyita munda mummwe. Mukipracticinge mu reprogramming. Weewaawo. Obubaka obusooka buva eri bajjajjaffe mbw'amayembe amazadde era amalungi nga bamandiddwa Anna Arbaz. Tubalamusizzaako abaagalwa. Tubaagala nnyo nnyini. Tusaba mufumiitirize mu bulamu bwammwe. Mufumiitirize mu bulamu bwammwe nga ye mmwe abaagalwa b'obulamu bwammwe mwe kennyini. Engeri nga w'okikola eri omwagalwa wo, eri omwana wo, oba eri embwa, Katonda atudde mu mbwa, oba ekintu ekirala kyonna, era n'osobola okubeera nga owa era nga otambuliza okwagala okwo mu ngeri eyo. Engeri gy'osobola okuyisaamu abalala
kiteebereze ng'okyeyisaamu nga ggwe. Teebereza nga ozuukuka ku makya ne weebuuza wasuza otya omulongo oba ggwe kennyini teekawo erinnya lyo. Ggwe kiki oyagala okubeera ng'okolera abalala? Kibuuzo okuva eri bajjajjaffe. Kiki ky'oyagala okubeera nga okolera abalala? Era ngeri ki gy'osobola okuzzaamu abalala amaanyi? Era ngeri ki gy'oyagala owulizeemu abalala nga bennyikidde? Osobola engeri gy'okikola eri abalala osobola okukyekolako nga ggwe? Funayo lunaku lumu oteebereze ogambe nti nze kwagala kw'obulamu bwange. Zuukuka weebuuze nga w'obuuza omwagalwawo, era weeyogeze era oyogere naawe ggwe kennyini olunaku lwonna nga bw'oyogera n'omwagalwawo. Weesuute nga w'osuuta oyo omwagalwawo. Weeyimuse nga we wandiyimusizza omwagalwawo oba omwana wo oyo omwagalwa. Beera mukkakkamu eri gy'oli. Kola ebitono ebyo bye wandikoledde abalala ng'obyekolera. Bikole. Gwe ky'oba olina okukola toteeka muzinzi eri balala bye balina kukola. Gwe kola ebyo bye wandikoledde abalala. Ng'ofumiitiriza ebyo by'okoledde abalala kibeere akakunizo eri ggwe, ebyo bye wandikoledde abalala byekolere. Byekolere. Buli lunaku leka kibeere ekyokusoomooza eri ggwe. Okoleyo ekintu kimu ekyo ekikusanyusa kye wandikoledde abalala. Osobola okwetegekera essowaani ennungi eya breakfast nga weene weegabula nga we wanditegekedde omwagalwawo. Osobola okwejjajjatta ng'agendako wabweru era ng'ayagala ebirungi era nga w'obiwa abalala obyekolere. Oyinza okusalawo okutuulako ku buliri awo ne weebwembetta n'okaabamukko ku maziga n'ogamba nti buli kimu kiri okke. Hane buli kimu kiri okke. Katonda anjagala era buli kimu kigenda kutereera. Weegambe. W'obeera ng'osobola okweyisa mu ngeri eno n'ofunayo essaawa emu ey'olunaku lwo ne weeyagala nga we wandiyagadde abalala, omwagala omwoyo omutukuvu, ggwe ojja kuyimusa amayengo go gasobole okubeera nga gakwatagana n'obutonzi, era oyogere ebigambo bino wammanga nti ndi mugwano eri okwagala, ndi mugwano, ndi kitonde ekigwanidde
okuyisibwa obulungi, ndi mugwano okuweebwa ekitiibwa, neeyimusa nejjajjatta. Era ndi mugwano okubeera nga ndi mulamu, nsaanidde mu bulamu bwange. Ebigambo ebyo byogere. Funangayo akadde oyogere ebigambo ebyo mu bulamu bwo, otegeere nti osaanidde, kubanga ekyo ky'oli. Naye okikkiriza? Osobola okweyisa mu ngeri eyo? Osobola okulaba obulungi obwo obukutuddemu mu ngeri yo nga bw'oli, nga totunuulidde nsobi zo, naye omanye nti nno ogwanidde mu ngeri gy'oli? Osobola okukola ebyo ebikuleetera essanyu nga tobigabanyaako n'abalala? Kituufu tuyagala mugabane n'abalala essanyu lyammwe. Tubeetaaga mugabane essanyu n'abalala, naye nammwe mutandike okubeera nga mweyisa mu ngeri y'emu, engeri gye mujjajjatta abalala nammwe mwejjajjatte. Musobole okubeera nga muzimba amayengo ag'okutegeera nti mugwanidde nga mmwe. Kyekyo kye tubeetaaza. Ffe tubaweereza okwagala kwaffe, era tubaluŋŋamya mu ngeri yonna esoboka, era n'okuyita ku kkubo eritaliiko nnyo buzibu naye erijjudde essanyu. Buli kiseera tubaweereza amayengo gasobole okubeera nga gababugaana, amayengo ag'okwagala ky'oli, amayengo ag'okweyisa mu ngeri ey'ekisa, amayengo ag'okwewulira, ogw'okwewulira nga bw'oli, era amayengo ag'okwekkiririzaamu nti osaanidde mu ngeri yonna. Si kumala budde, ojja kubeera tomaze budde bwo, naye weeyiseemu otegeere nti osaanidde. Oggyebwo ebyo byonna bye weeyisaamu nga toli wa kisa eri ggwe kennyini. Kijja kukuyambako nnyo nnyini okubeera nga wessa ggwe nga ggwe, weeyimuse oyimuke era otambule. Mu nnaku entono eziddako tusaba oyimuse okwagala kuno eri obulamu bwo. Tandika okuwulira nti osaanidde okwagala okusukkulumu. Era tukusaba oleme kunoonya oba kusaba oba kunoonyeza mu balala. Olina okutandika okweyisa mu ngeri eyo gy'oyagala oyisibwemu, era naawe beera wa kisa eri gy'oli. Ebyo ebyekisa bye weeyisaamu bijja kgenda eri ensi. Amayengo ago gajja kgenda eri ensi.
toyina kwerwanako kubeera nga oweeyagala nga bw'oli, era toyina kusaba kwagalwa, era toyina kubeera ng'okikolerera okubeera nga bakwagala. Oyina kutandika kweyagala nga bw'oli, n'okiremerako buli kiseera, era n'obeera nga okikola nga teweetaddeemu buyinike bwonna, nga teweetaddeeko bukwakkulizo, nga teweetaddeeko kiddibwamu kyonna, naye ne weeyagala nga bw'oli, nga ggwe okubeerawooko. Baganda baffe, bazzukulu, mumanye nti nno musaanidde okwagalwa, musaanidde okwagala. Mutandike okubeera nga mweyisa mu ngeri gye muli. Katonda abawe omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi. Weewaawo. Omusomo oguddako ekiwandiiko kino nayagadde okubeera nga kibasomera musobole kubanga nakisanze nga kirimu details nnyingi ku bintu ebigenda mu maaso. So waliwo terms ezimu ze sitamanyi mu Luganda naye nja kugezaako kuzoogerako mu Luzungu mbigattegatte kubanga mulimu ebintu ebizibu okukyusa mu Luganda. Kya Matayo nga kyamandiddwa Suzy Ward. Tubabuuzaako nnyo nnyini era tubalamusizza okuva eri emyoyo gyonna egiri wano. Yenze Matayo. Waliwo ekibuuzo ekitakuza obwongo kye mubuuza. Kiki ekireeta amayengo amatabangufu? Muyina okutegeera nti amaanyi oba amagye ag'ekitangaala gagenda gajjawo ekizikiza okuviira ddala ku sseŋŋendo yonna, okuviira ddala mu nkola y'emirimu, engeri gye bagikola n'engeri gye gyategekebwamu, kubanga tegikyasobola kuweereza nsi mpya eteereddwawo amayengo agaliwo. Omutendera ogwokusatu guyina ebyokuyiga. Omutendera ogwokusatu n'ebyokuyiga kwagwo bigenda bikomekkerezebwa era biri mu kaseera kaagwo ak'akawungeezi. Mu ngeri eno kiba kiwa omukisa omuntu atudde ku sseŋŋendo okubeera ng'alondawo okusigala mu nsi ey'obululume oba okweyubula mu mitendera egya waggulu. Eyo bannaggwano oba ababeera abalonde gye babeera. Kino kye bayita emitendera gy'emyoyo. Naye okutegeera si kwe kutuuka ku ntegeera ey'omuntu oyo alonze okubeera ng'asigala mu ngeri enkadde mu kifo ky'okubeera ng'ayaniriza enkyukakyuka. Buli muntu we wabeerawo omuntu yenna assa ekitiibwa
omuntu waalondawo omuntu mummwe w'abeera ng'alonzeewo okukyusa entegeera ye mu ngeri eya nnawolovu, ky'oba oyina okukola muleke era muwe ekitiibwa gweyongera okubeera nga otambuza weeyongera okubeera ng'otambula mu kkubo lyo ery'ekitangaala, naye omuleke atambule mu kkubo ly'aba alonze. Eri enfuga eya obwakyenneemalira eyo erimu empiso eya booster shots, n'empiso eya ssenyiga gye bayagala okkuba abaana abato. Mwebuuza lwaki bajjajjaffe mu mitendera egy'enjawulo tebasobola kubeera nga bayimiriza enkola eno ey'ekigwagwa ey'ekitemu okuva eri amaanyi g'ekizikiza. Emyezi egiyise emabega bubaddemu obudde obusoomoozi, bubaddemu ebintu bingi nnyo ebisoomoozebwa nga biviira ddala ku mitima n'ebirowoozo. Ekintu bubadde myezi egijjuddemu obusoomoozebwa ku mitima n'ebirowoozo naddala eri bakatonda abatudde ku maama Nattimba. Wano Matthew waddamu taata maama Katonda yawa ekiragiro n'alagira taata maama Katonda yawa ekiragiro n'alagira ensi ez'amaanyi, ensi eziyina civilization, ensi eziyina enteekateeka ez'amaanyi okujja ku maama Nattimba n'ekitangaala n'abakugu mu nsi ez'abajjajjammwe abalina amaanyi ag'enjawulo basobole okubeera nga bayambako okutaasa obulamu bw'abantu enkuyanja abantu enkuyanja nga bagezaako okukendeeza obutwa obutudde mu mpiso ya ssenyiga 19 n'ebirungo ebiyikola ku lw'obulimba obwo obwateerebwa mu mpiso zino. Naye si kusalawo kwa nsi ezo, si kusalawo kwa nsi ezo ezajja okubeera nga ziyambako okukendeeza obutwa obwo, era tebalina buyinza na busobozi kusobola kuyingirira bigenda mu maaso. Balina obusobozi naye babeera bamenya amateeka okusobola kulekeraawo bigenda mu maaso. Ebigenda mu maaso abantu abatudde ku maama Nattimba be balina okubimaliriza era bakikola. Nga abafuzi abo ab'ensi ezisinga obungi abakozesebwa amaanyi g'ekizikiza ezimanyikiddwa nga Illuminati
nga bateeka ebiragiro eby'okkuba abantu empiso ku mirimu nga batambula n'engeri zonna ez'enjawulo. Abakulembeze ab'ensi endala bagenda bakkiriza okubeera nga wabeerawo enkyukakyuka n'okusazaamu ebyo ebyateekebwawo ku kirwadde kino. Era abakugu mu byobulamu abali mu bikumi n'abakola mu malwaliro ag'enjawulo batandise okubeera nga bavaayo okuyogera ebyo ebikyamu ebitudde mu mpiso zino. Era bangi bagenda batandika okuggya obutambaala okuva eri emibwa gyabwe era nga bayimiridde bwantoogo okusobola okubeera nga bagaana okubagema. Eno nkola ejjuddemu okuteekawo okutya era y'enkola ezze ekozesebwa ba Illuminati okumala ebbanga ddene. Okuyongera kwabwe okutya kweyongera ku lw'okuba nti bagenda kufiirwa eby'obugagga, naye ate okuyongera kw'abantu okubeera nga tebatya kubateeka mu kuyaggayagga. We bagamba nti nno buli abantu bonna bayina okugemebwa emirundi 2 oba 3 oba egisukka mu waves ez'enjawulo, kino kijja kubeera nga buli kiseera bakikyusaamu era buli muto era buli mwana naddala abato bajja kutandika n'okugamba nti naddala abato beetaagisa okubeera nga bagemebwa okufuna obukuumi, naye mu ngeri eno bayigezaako kulaba nti bazaala amayengo ag'okutya ago agabayamba okuzaala amafuta agatambuza obwakabaka bwabwe n'ensi yaabwe. Kiki ekinaamalawo bino? Kyekyo abantu kye bakola. Abantu balina okweddiza obuyinza eri obulamu bwabwe n'embeerawo yaabwe. Tebalina ngeri gye bamanyi engeri ssenyiga wajja kubeerawo, naye bayina okusalawo okulekerawo okuwa ebirungo ebitambuza okutya. Era bayina okukitegeera nti obulamu bwabwe bulina okukomekkerezebwa okubeera nga butambulizibwa mu kutya ku lw'ekirwadde ekyo ekyateekebwawo. Nga newankubadde bangi tebamanyi nti myoyo mitukuvu egitalina nga newankubadde bangi tebamanyi nti myoyo mitukuvu egitalina kufukaamirira mukulembeze yenna oba buyinza bwonna, naye bangi batandise okuyimirira bwantoogo okulwanyisa effugabbi basobole okubeera nga beddiza eddembe lyabwe eryo eryabaggyibwako.
Abaagalwa, tumanyi nti buno budde bwa kusoomoozebwa era tubawe emitima gyaffe okubeera nga tuyongera okubayimusa mu ndowooza yammwe. Eri byonna ebigenda maaso, ebigenda maaso mu nsi ebirimu okukaka kw'abafuzi okuresigninga, okukwatibwa, okuteekebwa mu kaguli, okwewaako obujulizi eri abantu ab'enjawulo mu nsi ez'enjawulo, era ne kaweefube aliwo okwawula abakozi b'ekibi nga baggala ebyobugagga byabwe ebyo ebibagulira amaanyi ge bakozesa. Tubeera bazaazaamaanya we tutabagamba nti bano aba Illuminati tebagenda kumala gawanika bwe batyo paka kaseera kaabwe kasembayo. Tumanyi nti bagenda kubeera nga bakola bingi ebisingako byonna bye bayina mu busobozi bwabwe. Era kye tulaba mu mayengo agatudde ku maama Nattimba nti wandibeerawo omuyaga nga obukkakkamu tebunnaba kujja. Naye ekyo kisobola okukyusibwa. Naye we kiba tekikyusiddwa, amayengo ago agajja tegajja kubeera nga gakkiriza omuyaga okubeerawo okumala akabanga kangi. Eri embeera y'obudde egenda mu maaso, era n'ebyo ebiva mu mbeera y'obudde n'entereeza eya amayengo agatudde ku sseŋŋendo, mwategekerwa okubeera nga muyita mu mbeera eyo, nga mutudde mu mayengo aga waggulu. Tusaba gemba mwesigamako era mubeere nga muteeka obukkakkamu eri go, mweteekemu obukkakkamu munda mu mmwe, kisobole okubeera nga kiyimusa empulira yammwe mu ngeri y'emu. Abaagalwa, baganda bange, muli kumpi n'ewaka, katwogere. Eri ebyo byonna ebijja mu maaso, y'enkyukakyuka ezisabibwa abantu era bigenda kutuuka biyite. Abasamize bayina kati obuyinza bw'amaanyi okusobola okubeera nga bakyusa entambula y'ebintu. Mu kaseera kano ak'ebyafaayo
ku maama Natimba. Amaaso gonna mu butonzi gatunuulidde mmwe, era abasamize bonna oba light beings byonna mu butonzi bali kusaakaanya eri mmwe ku ebyo byonna ebigenda mu maaso wano. Nga tugoberera ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa abangi wano muganda waffe Matthew ali mu side eri bambuuziza ebibuuzo. Matthew, okimanyi nti wayiseewo akadde kawanvu okusobola okubeera nga balaga obuvuyo obwali mu kulonda akimanyi nti nno wayiseewo akadde kawanvu okulaga obuvuyo obwali mu kulonda kw'omu Amerika? Wabeera nga Trump yawangula, lwaki Biden akyali pulezidenti era nga lwaki Biden ya pulezidenti era nga yafuga eggwanga? Nze nnyina ekibuuzo eri Matthew. Waliwo obubaka bwonna obulaga nti nno ajja kukomawo Trump? Kubanga ffe wano abantu mu England tukirindiridde nnyo nnyiri akaseera ako. Matthew. Nga tuddamu ebyo bye twayogedde emabega, okulonda tekuyina we kukwatagana na nfuga, naye tuyogera ku nfuga ya United States of America kubanga ye nnamuziga ey'ebyenfuna n'ebyobufuzi bya Illuminati, era yeggwanga eryo lye lyateekako essira erifuga ensi yonna. Tewaliyo gavumenti etuukiridde, naye ebyo ebiri mu gavumenti eya United States wano biri na buli mu mayengo ga buli kinnoomu mu bumu obubakola mwenna. Mu kizikiza kye bizze kifuga okumala ebbanga. Kati nga nziramu. Kituufu Trump yawangula okulonda era nga ye pulezidenti. Kino kizibu kunnyonnyola naye kati kitwalira awo. Ng'okozesa just kulaga ebyo ebitaagenda bulungi. Naye ebigenda mu maaso, ensi efugibwa ebiwayi bibiri. Ekiwayi ekisooka ekya Illuminati kyewandiise oba kye muyita abeeyita ba deep state nga be bakulembera gavumenti era n'amagye. Abo abaalayira okubeera nga bagoberera ssemateeka nga we bayogera. Naye nga kiri mu lwatu nti abaduumizi n'abo ab'ensonga tebasobola kubeera nga beeyongera okukolera mu gavumenti
ejjuddemu kazambi ow'enjawulo. Tekiri nnyo kyerufu engeri ebintu ebigenda kukyuka. Naye bakola kyonna ekisoboka okulaba nti beewala enkaaba y'okukozesa n'okwewala okukozesa amagye okuleetawo enkyukakyuka ey'omuggundo. Ekirala kwe kulangirira kwa Nezara nga y'enteekateeka ejja okubeera nga yeetaagisa buli mukulembeze yenna okuva mu ofiisi okuggalawo enfuga ya Corporation of America eyo eyateerwawo Illuminati okumala emyaka 2000, 2 centuries. Bakomyewo enfuga ey'obwannamunigina eyo ewa obuyinza abantu eyateerwawo bataata bammwe oba bajjajjammwe emabega. Tetumanyi ddi era tetumanyi ngeri we bigenda kutambula. Abatusingako bye babimanyi, naye kyetumanyi nti tajja kubeera Mr. Biden. Pulezidenti gwe mulaba Biden alimu bboda eddabo, oyo akozesebwa okuwa ebiragiro bya Illuminati era nga bakoze kinene nnyo okulaba nga balemesa abantu okufuna amagezi aga jazera ne ki kyetegeeza okumala emyaka 20 bukyanga erangirirwa oya bukyanga eteekerwawo. Okusinziira ku Nineveh's monitors, Nineveh's kino kifo kye tutuukiramu aba galaxy nga tuvudde wano. Nineveh monitors monitors ezirabalaba sseŋŋendo na ttimba eri abo abagenda okutwala obuyinza obw'ensi obwa gavumenti empya whoever takes eri abo abagenda okutwala obuyinza okuteekawo gavumenti empya, ensonga eyo egenda kubeera nga bajja obuyinza eri abo bokka abaalondebwa mu 2020 oba abannayuganda mugambe weewaawo abo bonna abaalondebwa mu 2000 bagenda kuggyibwa mu ofiisi, naye abasigadde abalala bagenda kukozesa etteeka lya Nezera okuddamu okuyiwa abakulembeze. Kitegeeza nti wajja kubeera nga tewaliiwo kakiiko kakulembeze paka nga bazzeemu okulonda.
wajja kubeerawo okuzzibwawo bannamunigina abanaalondebwa era bakole akaseera akagere okusinziira mu tteeka. Abakulembeze ne ssente eziweebwayo mu campaign zijja kusalibwawo okusinziira mu tteeka era okulonda kujja kugenda mu maaso nga bakozesa gavumenti empya. Kino we kinaakolebwa, ebyenfuna bijja kubeera nga bitambulizibwa ku nkola eya Gesaranesara enaabeera nga egattaganya sseŋŋendo yonna. Mu kaseera kano tetumanyi engeri bino we bijja kutambuzibwa, naye kino kye tumanyi nti sseŋŋendo nattimba eri mu makyusa era ng'eyingidde omutendera ogwokuna ogw'ekitangaala ogwo ogujjuddeko amayengo agagatwala mu ngeri ey'amaanyi era nga egenda etuuka mu kaseera ak'okuleeta amayengo amatabangufu wamale waddizibwewo ekitangaala ekyo ekinajjula ensi yonna okuleeta okwagala n'eddembe eryo erinaabugaana buli katundu ka sseŋŋendo. Bazzeemu wano ne bamubuuza, Matthew, mpandiika ku lwa buli kinnoomu mu bw'omwoyo wano we tuli. Awo w'oli waliwo emyoyo emeka gw'osinzirira? Mwenna muli mu Nineva? Era osalawo otya okubeera nga obubaka obumu butuweebwa obulala tebutuweebwa? Era wafuuka otya okubeera omwogezi w'emyoyo egy'awamu? Onabbukukira wano ku nattimba? Era w'onajja ng'oli mu mubiri onaasigala ng'otuweerezanga obubaka? Onaasigala ng'oweerezanga obubaka eri maama wo? Nkwebaza mu advance. Libadde ebbanga ddene nga tetwogera ku kifo kino ekya distation, akiyise distation, naye engeri we mukyogeddeko leka tukyogere. Ninevi eri ku mutendera nsi etudde ku mutendera ogwokuna. Era Ninevi y'ensi etudde ku mutendera ogwokuna
era nga mmwe temuyina busobozi kusobola kubeera nga mufuna obubaka okuva eri ffe. Oba okubugabana. Naye ekifo kino kyayitadde station si kifo, naye ekkuŋŋaaniro ly'emyoyo egiri mu miliyoni egyo egikuze mu ngeri y'emyoyo n'entegeera. Abamu bava mu sseŋŋendo ez'enjawulo, abamu bava mu nsi ez'amaanyi ddala, naye babeera wamu wano mu bumu mu nsi ey'obulabika oba ey'obutalabika, era egimu myoyo egiyina eddembe okubeera nga gitambulira mu nsi ey'obutalabika mu ngeri gye gyagala okusinziira ku kontrakiti yaabwe mu missioni y'olugendo lwabwe. Nga tetufudde ku kifo ki oba okubeerawo mu mubiri oba okubbulukuka mu bulamu, ffe ffenna wano tusobola okuyingira mu bulamu bwammwe era ne tufuna entegeera ey'enjawulo mu kadde konna nga tukozesa amaanyi g'ebirowoozo byaffe ne tubeera mu bifo eby'enjawulo mu butonzi bwonna mu budde bwe bumu. Tuyina obusobozi obwo era nga tuyina amagezi ag'obwawamu n'okumanya. Ekyo ekituyamba okubeera nga tufuna obubaka obutuyamba era obutusoboseza okufuna ebirowoozo ebyawamu, era mu ngeri eyo ne tusobola okufuna omwoyo ogwogera nga omwogezi w'emyoyo nga tukozesa ebirowoozo byaffe nga antena ekwasaganya receiver. Bangi ku ffe tuyogera mu ngeri eyo mu nsi ez'enjawulo, era kino kiyamba okubeera nga kiteekawo ekitangaala n'okuluŋŋamizibwa eri abo ababa tannaba kuzaalibwa nga bakola enteekateeka y'okuzaalibwa kwabwe n'amabago gaabwe nga tebannaba kuzaalibwa. Naye tolowooza nti tuli banjawulo nnyo. Ggwe n'emyoyo emirala mu butonzi bwonna tuli kye kimu, era tuyina obusobozi bwe bumu, era tuyina obuyinza bwe bumu w'obeera nga oyagala. Naye kiva ku ngeri gy'oyiseemu, engeri gy'ozze weenoonya okwezuula
obulamu bwo bwozze otambula n'obuweereza bwozze owa mu sseŋŋendo ez'enjawulo. Emyoyo egy'awamu wano we gibeera nga gigattaganya ebyo bye bibeera bifunye mu butonzi bwonna. Naye kanneeyogereko nga nze Matthew, emyaka 25 emabega nga tukozesa obudde bwammwe, nali muyambi ku Nenivi Extensive Medical Service. Era nali ntegekebwa kuweebwa ekifo kya manager. Era nali neetegese okugenda mu ngeri y'emu bw'etyo ey'okufuuka manager ey'ekifo ekyo. Naye naweebwa ebyokusalawo 3: okweyunga kakiiko ak'abafuzi 100 akayamba okuteeka n'okukwasisa okuteekerera emyaliriro egy'enjawulo mu butonzi, oba okubbulukuka, that is okuzaalibwa mu myoyo egya sseŋŋendo ez'emitendera eza waggulu, oba okuyambako abantu okufuna obuyambi okulinnyisa emitindo gy'emyoyo gyabwe okutuuka ku mitendera egy'emyoyo egitudde ku nattimba earth-like, okuyinnyisa emyoyo okutuuka ku mitendera egya emyoyo egitudde ku nattimba. nga seesazeemu oba nga sirowoozezzaamu, nalonda ekyasembayo. Nga mpita mu bumpimpi, Nanavi egenda eraga ensi ez'enjawulo engeri gye zisobola okubeera nga ziteeka enkyukakyuka mu nsi zaabwe. Naye ekisinga obukulu mu kyo, era omuntu ky'atalina kutya, naye ekisinga obukulu mu byo, Nenevi eraga engeri omuntu w'atalina kubeera na mpulira ya kutya eri ekyo kye bayita kufa. Kubanga kibeera kitangaala ekibeera kiyisibwa okuva mu nsi, kibeera kitangaala ekibeera kijjibwa okuva eri omuntu atudde mu mubiri mu nsi ey'emibiri ne baddizibwa mu nsi ey'emyoyo. Naye okuyongereza ku ekyo, ekifo ekimanyikiddwa nga Nanivi kyatongozebwa okubeera nga eggulu, safe haven, eggulu eri emyoyo
egikoseddwa era egikooye nga giyise mu bulamu nga tugambe abalwanyi ab'ekitangaala. Era nga ekiseera kituuse nga tebakyetaagisibwa kubeera nga bakola ekyo kye babadde bakola ekyokulwana ku lw'ekitangaala, akakiiko akatwala sseŋŋendo zonna mu butonzi akasukkulumu kaasalawo nti engeri Nenevi w'eri kumpi ne maama Nattimba kijja kubeera kirungi okubeera nga kifuulibwa ekifo ekijjuddemu emyoyo egy'abo abali wakati w'omubiri mu bulamu bwabwe. Mu ngeri eno sseŋŋendo eno yafuuka essomero, ennyumba ly'essomero ly'emyoyo, era emyoyo ne gitandika okubeera nga gibbulukukirawo. Emyoyo n'emyoyo gibeera kalabaalaba egiyamba okubeera nga giteeka gikyusa obulamu bw'abantu abamu. Mu ngeri eno baayongeramu ensula ez'enjawulo engeri y'okuteekamu ebintu mu buliwo, ne bawa n'akakisa abantu okubeera nga bakulirawo. Mu ngeri eno Nanevi yafuuka emu ku nsi ey'emyoyo etuukiridde emanyikiddwa nga the crown jewel. Ensi eno erimu emitendera egy'amadaala agatuddemu amayengo g'okwagala era n'amayengo ag'ekitangaala. Amayengo ago aga omutendera ogwa waggulu era agayimirizaawo emitendera egya waggulu. Buli kintu kyonna ekiri ku mitendera egyo kya muntu bwa bonnamunigina, personalized ku mitendera egyo, ku mitendera egya waggulu. Era n'entegeera eri ku mitendera egyo ya kika kya waggulu. Naye waliyo emitendera mingi egy'enjawulo egituddeko amayengo ag'enjawulo okusinziira ku mayengo g'omuntu n'ekyo ky'aba alonze, okusinziira ku mateeka agagatta obutonzi bwonna. Era buli mutendera guliko empulira, guliko characteristics, philosophies ne evolution status. Bintu ebimu nabagambye bannange simanyi ngeri bwakubiteekamu mu Luganda mu bwangu. Naye
obuweereza obw'enjawulo mu mitendera egy'enjawulo bwawukana. Okwogera wano kulimu okukozesa eddoboozi n'ebirowoozo, era tewaliiwo budde eri ababeerawo, naye wajjuddewo bifo bya kuwonyezebwa. Buli muntu yenna atuuka wano nga ayise mu bulamu obw'obujiji akolebwako n'asobola okubeera nga adda engulu era n'aweebwa obujjanjabi okuddizibwa obulamu obujjudde. Eri abo abatuuka wano nga bakadde badda buto paka we baweza emyaka nga 3 oba egiri wansiko. Wano tewaliiwo ssente, buli kintu kyonna kigabirwa okusinziira ku buyinza bwa buli mwoyo. Buli omu ayina life preview, buli omu ayina engeri obulamu bwe kye bulaga, era buli muntu ayambibwa okusinziira ku bulamu bwe obuddako, nga basinziira ku nteekateeka y'omwoyo gwe ogwo omwoyo gwe oguddako, soul contract provisions. Ezo eziyamba okubeera nga ziteekawo obwetengeredde mu ntambula y'obulamu bwe, engeri gy'agenda okubeera nga atambuzaamu ebyokuyiga bye eby'obululume, comic lessons, n'engeri gy'akolaganamu n'emyoyo emirala nga tannaba kubeera nga akola enteekateeka ey'okuzaalibwa obuggya. Emitendera egya waggulu gyo gifaananamu, era ebiriyo bifaanana bulungi era byeyagaza. Abakulembeze baayo n'ebizimbe ebiriyo byazimbibwa mu ntangaala ekimanyikiddwa nga crystals, era obulamu bweyagaza. Naye eri abo abantu abatatudde mu kwagala beeteekako ekkomo. Eri abantu abatudde mu kwagala bali bumu n'ebisolo byabwe. Abato n'abaana abato baweebwa okulabirirwa okw'enjawulo mu maka era ne bafuna okusomesebwa. Ebisolo n'ebyo bye muyita ebisolo by'omu nsiko wano waggulu mu Neneve biri bumu, bitambulira wamu n'abantu era batambulira wamu. Abatuuze ba wano balondawo okubeera wonna gye babeera bayagadde, mu bibuga, mu byalo oba kumpi ne ku mazzi, mu ngeri gye babeera balonzeemu. Basobola okugenda yonna gye baagala era basobola okukyusa engeri yonna gye bayagala
nga bakozesa birowoozo byabwe mu ngeri yonna gye babeera beetaaze. Buli muntu yenna asobola okugenda mu bifo ebirimu musiki, ebyokusanyukibwamu oba drama oba comedy, era abantu ne bayita mu bulamu obweyagaza. Okuggyako abo bokka abalina obuzibu mu mibiri gyabwe nga bakyali mu kuwonyezebwa. Entambula wano esinga okukozesebwa bugaali, nnyonyi, maato, era n'ekkuŋŋaaniro ez'enjawulo ezituddemu ennimi ez'enjawulo ezisomesebwa mu byafaayo by'obwengula. Wano tewaliiwo nnyonoona ya budde, new pollution, kubanga tewaliiwo makolero. Buli muntu yenna ky'ayagala akirowoozaako n'akifuna kasita akiteekako omuzinzi. Omuntu alondawo ky'abeera ayagala okukola mu ngeri ky'aba asazeewo, naye si kya bwewaze, abeera ayagala y'akola. Eri abantu abali ku mitendera egy'omu makkati era bali mu ngeri y'emu, naye wabeerawo engeri ya njawulo y'amayengo okusingako ago agabeera waggulu. Eri abo abali wansi, amaanyi gaabwe ag'okutonda ebintu nga bakozesa ebirowoozo era gakendeera. Era n'emisomo egiweebwa ku mitendera gino egya wansi mitono okusingako egya waggulu, era n'ensula nayo teriŋŋanga w'eri waggulu. Entambula eri abatuuze baayo naye eyawukana. Bano babeera bayagala nnyo okweyubula n'okuyongera ku ntegeera yaabwe. Naye eri abo bonna ababa bayagala okugenda ku mitendera egya waggulu baweebwa obuyambi. Abaana ababeera ku mitendera gino egy'omu makkati babeera babuugiriddwa Kwagala n'abalala, era bayambibwako aba counselors okubeera nga bayitimula obusobozi bwabwe ne basobola okufuna obusobozi obudda ku mitendera egya waggulu. Ku mitendera gyonna
waliwo emitendera egiri ku mitendera gyonna waliyo emitendera egiri ku mutendera egya wansi ddala. Ku mitendera gino wabeerayo okuluŋŋamizibwa n'okuddiŋŋanya kw'abantu eri abo abaafuna obutakkaanya mu nsi ey'omubiri. Naye buli muntu eyeeyongera ku mitendera egya wansi n'obulungi bwe bukendeera, era n'endabika y'ensi nayo yeeyongera obutabeera nnungi. Era n'obulamu bubeera si bulungi, ebyokusanyuka nabyo bibeera bitono. Naye buli we bafuna okuyaayaana okukula munda mu bo batwalibwa ku mutendera oguddako. Eri abo bokka abakwatibwa wansi awo beebo ababeera batayagala kukula mu nsi ey'emyoyo era nga tebayagala kuyongera ku ntegeera yaabwe, be bakwatibwa wansi awo. Era mu Nenevi waliyo tine orbit eteekebwamu abantu abannamunigina abayina emitima egy'ekizikiza ennyo n'endowooza ey'ekizikiza. Eyo ekwataganya n'omutendera ogw'amayengo g'ekizikiza. Batandika okuyita mu bulamu bwabwe life preview ng'abalala, era bateekebwa mu bulamu obw'okulaba engeri gye beeyisizaamu ng'ebifaananyi mu bulamu bwabwe, era ne batandika okulaba engeri obulumi bwe batadde eri abalala bonna bwe bakosezza mu bulamu bwabwe. Eri abantu bano kye bayita eggeyeena. Ekifo kino by the way y'ensonga lwaki nnemeddeko okusoma, mbadde njagala kubalaga nti abantu bonna ababeera bayisizza abantu abalala obubi babatwala mu kifo kino ne babayisa mu ngeri nga vidiyo kubalaga engeri nga obulumi bwe batadde eri abalala. So twegendereze nga tuyisa abalala obubi, tumanye nti nno naffe bino y'empulira y'emu gye bajja okubeera nga batuyisaamu. Byebyo kiwandiiko kiwanvu naye at least ebisinga mbibasomedde. Weewaawo yeeyo Nenevi. Basically mbadde njagala kutuuka awo kubalaga ngeri myoyo ki egy'enjawulo ne biki bye tulina okubeera nga tweddako nga bakatonda, okusobola okubeera nga tweddako n'okumanya nti nno byonna bye tulumya eri abalala ate tubisisinkana okuggyako mpozi nga twesonyiye ne twesonyiwa ne tukola obusonyiwa obwo nga tuli mu mibiri, ne tusobola okubeera nga tweddiza n'okuggyawo obululume obwo, ne tutambulira mu kkubo eryo Mukama lye yatuteeka. Era bwe tutambulira mu kkubo eryo Mukama lye yatuteeka, ne tubeera nga twesonyiye, ne twesonyiwa, ne tukola obusonyiwa obwo nga tuli mu mibiri, ne tusobola okubeera nga tweddiza n'okuggyawo obululume obwo, ne tutambulira
mu bulamu bwaffe obw'ekitangaala ekyo kye tuli. Weewaawo ndi kitangaala eky'amazima, mbasindikira ekitangaala eky'amazima, ndi kwagala okutukuvu, mbasindikira okwagala okutukuvu, ndi bumu, mbasindikira obumu, akume atakume na mpeera.